ITV. Mukakane mumbulire buzibu ki? Nalina enviiri n'amayembe. Mama Seeki yangu oluwulire bana basi oba mutayagala kola mirimu jangu owulire ngusimanyi balabye omukazi simanyi alinange bibadde biki Tusanze omukazi ku luzzi ng'anaabanga bisaana na haja bisomereddiwa kubanga kisuse mutandike tusanze omukazi ku luzzi ng'alina enviiri za bbulaaka. omukazi ku luzzi Iye ng'anaaba. mu mazzi nga mwanaaba Iye. olwo kiki omukazi abadde asina mazzi ge oba tetubanga bye tuwulira ku kyalo Nantwala bituuse ku kyalo kyaffe mukyala agira ero luno munnange mu byandiba ebituufu Wamaze n'aseka. maama gundi leka wawakanya tuwulira mbu ku kyalo Nantwala kuliko amaloboozi litambula nga liyita omuntu kasita weetantala n'oyitaba eddoboozi eno ennyumba basanga munyale omunyale byebiki ng'omuntu taliimu era okwewonya ebintu ebyo mbw'oyiwa omusalaba gw'evvunga wali awakyambe waka oba ne mu luggya nze wange tebijja kubeerawo munnange nedda banapita omusezi maama gundi owange tadda ku luzi kangende ndiwe n'evvu genda wamapiri w'evvu owange tadda ku luzi maama n'alaba omusangwa gumutwala owange tadda ku luzi owange tadda ku luzi owange tadda ku luzi wetisse engule y'obulungi abasigadde tebakyatunda gyo wabalekawo nga tebamanyi kati bw'okikuba obayisa bubi nnyo nze nalina kulaba kubalolesa amanya tewalina ekitone. This is ITV Uganda.